That's what I'm organizing. Omusajja wange omanyi haki abaita zimalangayo singa andi azimalayo kyaliwo ekizibu okumufuna waasula kubanga tebamanyi oba dipulinga wa namba emu oba bbiri neona alina amaka agamu agamanyikiddwa mwangu wakufuna so tujja musuza mulindo tuli set gali kasooka amala okumaliriza tuli set so tubadde mu kooti ku nkya ya leero nga tuteekayo omusango tutaddeyo omusango enkya ya leero ogwawabiddwa client waffe Honorable Nalukoola tuva ku nsonga z'okumutulugunya, okumukuba, okumujolonga n'okumuyisa mu ngeri emutyoboola ekisooka ng'omuntu naye ate era nga omubaka oba omuntu yeesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa palamenti mujjukira ebyaliwo nga yakamala okubeera nominated oba okusunsulwa okwewandiisa mu kalulu nga talina nsonga na musango gwonna gwakoze yakubibwa abantu abambadde olukookolo era n'ayisibwa bubi nnyo n'atulugunyizibwa era n'atyoboolwa era nga tulowooza nti kyatyoboola eddembe lye ekisooka ng'omuntu nga munnayuganda okwetaba mu byobufuzi naye ate n'ekyokubiri nti kyatyoboola ssemateeka so tusaba ekiragiro kya kkooti nti ebikolwa ebyo byamenya ssemateeka ekyokubiri tusaba ekiragiro nti yatulugunyizibwa abakuumaddembe ekyokusatu tusaba ekiragiro kya kkooti nti abantu okwambala obukookolo ng'ate balowooza nti bakuumaddembe kimenya ssemateeka ekyo nno tekiri ku Honorable Nalukoola yekka n'ekiri ku bantu bonna abakwatibwa mu ngeri eyo nti omuntu okugamba nti akwasisa amateeka naye ng'ali mu uniform etamanyikiddwa ate ayambadde akakookolo nakyo kityobola ssemateeka era tusaba n'akasente bamuliyirire ate naffe bannamateeka batusasule kasente omusango ga gavumenti omusango gwe tuleese gugudde omukooti tugenda kukomawo tulabe omulamuzi aguweereddwa tukulabe n'olunaku era kyetusaba kooti nti emisango gye gifaanagana bwe giti kubanga mingi nnyo tugenda kuteekayo emisango egiwera 30 kuba mwenna mumadde mulaba ebigenda mu maaso so ennaku ezijja tugenda kubeera nnyo nga tuteeka abantu bonna batulugunyizibwa so tusaba kooti nti emisango gino egikwata ku tyobola eddembe ly'obuntu eba eyagala okuweereza akabonero nti mu sizoni gye tugendamu ebitongole bikumaddembe byeyise bwe biti egiwulirize mangu kubanga obujulizi bwe buli ffe ng'abawaabye tuli ready n'obujulizi bwaffe gireme kukandaalirira mu kooti gireme kubeera nga emisango ekityobola eddembe ly'obuntu gimala emyaka 3 nga teginnawulirwa nga bwe kibadde emyaka egiyise. So we're in court this morning where we filed a case on behalf of our client, Honorable Nalukoola, following events that happened immediately after his nomination. We are saying that the intentional affliction of pain, the torture, the flogging, the humiliation, the denigration of his rights as a human being, and more so as a candidate who had offered himself for office, was against the Constitution. We think it was harassment, we think it was torture, and we think that actions of security agencies that day, including his unlawful arrest and detention and eventual release without charge, was unconstitutional. We are seeking for orders from court. One, a declaration that those actions were wrong. Secondly, we are seeking for compensation, we are seeking for damages, but also most importantly for all Ugandans, we are seeking a declaration that the actions of those shadowy forces who were wearing masks, who were wearing hoods, who were battering people, including journalists, who were battering different people in the course of carrying out arrests, that they were wrong and that
the actions of arresting people or security agencies enforcing the law while wearing hoods and masks, we are also seeking a declaration that should be declared unlawful and unconstitutional. So we are also seeking for damages, for the compensation for everything they have suffered, and for costs. And our request to court, because we have a number of cases lined up in the next 2-3 months, we are going to file over 30 cases, because you've all seen the battering, including journalists, have faced in the last couple of days in the Kawempe North by-elections. So our request is that courts expeditiously hear these matters, because they touch human rights violations, and if court is to send a message to security agencies as we got the decision that this is wrong, I think expeditious trials, just as the law mandates, should be emphasized. Kati ono yali lawyer kati n'afuka mu byabufuzi kabeeko obugambo bw'abagamba oyimirie eno side ne sigala kasola kooti abadde teyerabidde kyesipesiramma atandike ino ntandika ne lawyer wange ayiriza nkozeeko kale buli nze siri munnabyabufuzi, nze ndi mukulembeze basebo ne banyabo. Bwe bambuuzayo ekibuuzo sebo nga nkiddamu, kuba nze mpulidde nga lawyer wange ebigambo abyogedde bulungi ate abikuba budinda. Ani ate alaba basajja bwe batyoboola eddembe lyange nga bakontana n'obuwaayiro bwa ssemateeka, gamba ng'akawaayiro namba 24 akagamba nti tewaabeerengawo omuntu yenna atyoboolwa alinnyirirwa eddembe lye atulugunyizibwa, ng'era akawaayiro ako tekalina kukwatibwako ne bwe muba muli mu kaseera kakanyambereke. Ago agavubuka gakawuula agambadde agambala agaddugavu ag'ebisa obukookolo nga gagamba gaali gakolera gavumenti kuba ye yagawa emmundu, gajjawo ebbeetu eririnyirira eddembe lyange. Leka agasajja ago nga tuyita mu kuwawaabira ssaabawolereza wa gavumenti gabendegere kooti. Gavumenti yakuno ekomye ejjoogo n'okutyoboola abantu. Nsuubira nti obwenkanya tugenda bufuna. Kooti yakuno tejja kutunula butunuzi ekyo nga balinyirira eddembe lyaffe. Mwebale nnyo bannange. Through my lawyers, we have already filed a case before this court complaining against the inhuman and degrading treatment that I was subjected to by officers and men clad in black masks, claiming that they were coming from JAT, a security organization under UPDF, under the government of Uganda. We are seeking remedies from court, and we believe that the court will find that such actions were contrary to provisions of the Constitution, including but not limited to Article 24, which provides to the effect that no person shall be subjected to inhuman and degrading treatment, and that right is a non-derogable right. We believe that the court will serve us justice. I thank you.